Bannamagye bakyagenda maaso n'okweteekerateekera ebikujjuko byabwe ebya tarehe 6 naye bagenda maaso n'okola kaweefube okukola bulungibwansi mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Olunaku olwaleero batuuseeko wali mu katale ka biva mu ntuuyo era ne bayonja bw'atyo Kano Fred Mwesige n'asaba abazadde okufuba okulaba nti balondoola abaana baabwe mu masomero kibayambeko okutangirwa okuteekebwamu emize emibi gamba ng'ebisiyaga ebiyitiridde ennaku zino mu masomero. Abakatale basiimye abannamagye kye bakoze. Nga bayizi banaatera okudda mu masomero, akulira amagye mu bendobendo lya Kampala Kano Fred Mwesige awanjagidde abazadde okulondoola ennyo abaana baabwe ku masomero kibayambe okubatangira okuyingirira mu bikolwa eby'emize emibi. Buli omu abeere kumpi n'omwana we amunnyonnyole kiki ky'otya okubulira omwana wo nti wa P7 tajja ate kati oba otya okumugamba eby'obwenzi ate n'agenda mu bisiyaga which ekibi ennyo kyekiriwa. Okwogera bino abadde akulembeddemu Abajaasi okuva mu Barracks ey'e Kawempe okukola bulungibwansi mu katale ka biva mu ntuuyo awamu ne Kinyata Market ng'ezimu ku nteekateeka ze bakola nga betegekera ebikujjuko bya tarehe 6 olunaku lwe bajjukira eggye ly'eggwanga lwe lyatandikibwawo. Nze nina abaana abawala I have 4 girls era bonna bali mu secondary bagenda mu secondary. Ndi mweraliikirivu ng'omuzadde ng'omukulembeze ng'Omuafrika kulaba nti waliwo gurupu z'abantu abatukakako eddiini etali yaffe, eyo ddiini si y'abaddugavu era nkivumirira. Nsaba n'abazadde buli omu alondoola omwana we alabe emikwano gye gy'alina abeera wa ku ssaawa mmeka. Bannange tulwane ku baana baffe tebali agenda okubalwanako kubanga obuzibu bubazze kati ekisigadde kulwana. Omubaka Pulezidenti e Kawempe Sulaiman Walugembe asabye abatuuze okulwana ennyo ku buyonjo olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nga Kawempe bwemanyiddwa ennyo mu bukyafu olw'enzigotta n'amazzi aganjaala buli kaseera enkuba lw'etonnya. Yonja w'okolera, yonja w'obeera, oba oli awo n'abalala bakuyambeko. Naye gwe bw'oteyonji w'oli kijja kubeera kizibu ate kijja kuba nga kikalubo. Njagala okukubiriza bannakawempe mwenna yonna gye muli okutwala ensonga y'obuyonjo ng'ensonga enkulu kubanga bw'oba toli muyonjo ojja kufuna endwadde ezijja okuviiramu okufuna ebizibu. N'olw'ensonga eyo tukakasa nti amagye gakuwa ekyokulabirako ensonga kigajja gakuyambeko gakulage nti wano si walungi. Abakulembezeko n'abasuubuzi mu katale batendereza empisa ko n'engeri egiri eggwanga gye likwatamu bannansi. Tuli basiimu nga ffe bannakinyata okubanga buli mwaka mutuwa omukisa okubanga mujja ne mulobinga wano enkolagana eyo tugisiimye nga ffe bannakinyata era okufaayiza ddala awamu twebaza pulezidenti w'eggwanga lyaffe lino Uganda kyolo okuba nti yateekawo enkolagana wakati w'omuntu wa bulijjo n'amagye ga UPDF. Olwaleero tufunye obubonero 10 ku 10 n'aba-KCCA nabo bajja kujulira nti obuyonjo obuli wano olwaleero tukufunye 10 ku 10 nga bannakinyata. Ku lunaku luno olw'amazaalibwa twagala okujjukiza omukulembeze w'eggwanga nti ffe nga bannakinyata tetwagala nnyo kubeera wano ku kkubo. Mwebale kwagala gye lyammwe, mwebala kwagala Uganda. Leero ku mazaalibwa kuba UPDF tuli baana bato mazaalibwa gaffe bebi tayogera nnyo si bwe guli bebi ayogera nnyo bebi tayogera nnyo. Emikolo emikulu gya kubaawo ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja genda kusa omwezi 6 omwezi kuno ku kisaawe Kaceeke Mbarara. Bya Kayanja Amon, Crossroad TV, Omunnyo.